Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya no bagita Fahad TV jimbani updates zina value mbana amawuli agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda. Ebintu byastabuse dda ku side ya rape kosa n'ebindeeba kyokka rape yakazaala omwana nerengera bindeeba ali wa kusaasira abibiita. Twabagamba ano nga tukoze video nga mwaka namugamba byawolokoso muleto obujulizi ekifaananyi kiikyo oyo kusaasira no bindeeba ndoza mbalengedde bulungi. Ebintu ebisinga oluusi biba byaddala kwa social media oluusi abasinga mukola ki mubiyisaamu amaaso. Kusaasira bindeeba kyakola rape guli mu kuvuga buvuzi. Era ati rape mukazi watu ali mu depression ali ku macupa akadde kano ali ku cupa z'amazzi bamutaddekedde cupa z'amazzi. Ebintu byatabuse dda. Ebintu byali serious munnange. Era ababalaba Canada babalaba nti baali bonna lwakuba basooka kwekweka nendoza ebifaananyi bamaze ne bagamba ekijja kijje katubite ekijja kijje bindeeba kiki ekyamuddusa okuva ewa rape. Abasinga bagamba ati oba olyawo rape talina mpisa ng'omukyala zalina okuba ate nti kikusaasira kiyinza okuba nti kirinamu empisa ezikwasaganya abasajja ninze ekinewuunyisa kusaasira ewa Sseruga yavaayo bannaye obadde kusaasira yakoye Sseruga n'agamba kagerere bindeeba baapo bali mulavu etagambi kano zolengera akafaananyi baba badde na mu buliri bulinga babadde bamu kisengo bamu buliri balengere wuuyo kusaasira yaze mu kifo kya rape. Nakola video nga mbagamba ne mumpakanya ndoza ekifaananyi mukitengedde katira muwakane oyo bindeeba na kusaasira bagamba babalabako ke Canada salize Toronto mu Canada baaliyo nga bali babiri era ina n'akayumba ke yamugulira bindeeba yagulira kathaye ne kusaasira akayumba kali omunda eyo kumbi n'ekibuga kya Toronto. Bannayuganda gye bali bannayuganda kati bali mawanga mangi nnyo era baamulaba era nasooka ne ŋŋamba n'ebino ebintu bya ddala ngenza okulanga kafaananyi nga bakatadde nga katwendinga ate n'ekifaananyi kino kyolaba era babadde mu nnyumba oba babadde mu kisinge oba babadde mu ddiiro ogezako sikabaka gulawundi yakyo kiraga babadde mu nnyumba. Subscribe ng'onyige kade bagita Fahad TV mbeebaza ne bagamba nti mwebale nnyo abasinga batiimu okumusofera okubanga bakuba gudigudde bagamba rape nawe omusajja kakulekewo batiimu okumusofi bagamba rape nawe omusajja kakulekewo kugambe bintu byakola ki bintu byakweragako ani asinga eryanyi otiimu okumusofi egamba bbanja lya mwenge liggwa na mwenge bbanja lya mwenge liggwa na mwenge oli bwakuwola omwenge naye muddize mwenge baba atakwekera nawe tomulekere ennyanja ekutta omira ekutta onywa amazzi naye baaba olugendo lwantabula atakulekera tomulekere ennyanja ekutta omira newakubadde obeera omize amazzi gayo naye tolina kyoyinza kugikolako ennyanja lwakuba olugendo lwe baluleeta mu ngeri bwetu naye maama ddu lutabula kibategeeza ati naawe omize ku mazzi gaayo naye era babe beekusinzizza amaanyi kati mazzi kyagooba omize mazima ddala nakubadde bagamba nti ekutta omira nedda nno olugero nalwo baaba lwaye lukambwemukko bye munnange muko ebitambula akadde kano ku social media munnange rape batiimu rape mwesabireko kubanga kusaasira gamba kayagayingeri kiko omukazi yakazaala amawulire gano galudde nga gatambula naye nga just byambu naye ekifaananyi kifulumye bindeeba kati ali mu kuweeweeta mulala ali mu kusuusuuta mulala kugampi byatabuse dda maama Kabina kasalidde kusaasira amaka g'abanne yagayingiridde dda gano yamaze dda okugasaanyaawo ye mazima wetegeeza bindeeba engeri gyamuweeweetamu eraga nti bindeeba yatuuse dda we yali ayagala yatuuse dda we yali anoonya yatuuse dda we yali yeegomba yatuuse dda we yali alootangako ndengera gwe ekifaananyi
Laba ekifaananyi lenga yalina amegeredde bindeeba kusaasira amegeredde yenna agamba bannange kwata yongera nywereza ddala tulumye Rape. Ate ekifaananyi kino bakitadde bugenderevu kulumya Rape agezaako okuba nga yeegumya ku TV naye tali bulungi. Embeera si nnungi naye akimanyi omwami we n'ebiseera bwe yazaalira omwana bebi oyo era bwaliwoko obutakkaanya. Ebifaananyi amawulire gano bwe galatandika okutrendinga kuba ekifaananyi kyali tebanaba kukiyita ebiseera ebyo we yazaalira ka bebi kaabwe ke baakazaala. Imagine omukazi yali lubuto nga bindeeba asooberera kusaasira n'agenda yuuyo Canada gye basinkana eyo gye wali akafo kaabwe eyo Canada eyo bindeeba ne kusaasira gye wali akafo kaabwe gye basinkagana nga kyokka ng'omukyala ali lubuto. Kati bamidooza bwe yazaala mukazi n'atayagala kwerabisa. Omanyi social media Rape agitya nnyo newankubadde yeegomya naye agitya nnyo. Abaana bamanyi okumuteekako awo omuliro ne bamulumbalumba. Olaba yatuuka n'okuteeka ebifaananyi bya sikaani. Atya nnyo social media okumulabisa. Kyova olaba yafuuka okulaba nga taata w'omwana amuleeta abeerewo ng'azadde omwana. Yakifuba nnyo okukiraba naye ng'obutakkaanya bwaliwo. Yaani kakati bukyaliwo. Muzannya gwe n'okuzannya. Bindeeba yagamba Rape gwe sina kye nkunoonyaamu kanga nyine kino ekikazi ekirina ebbina. Ekikazi ekirina ebbere eddene gwogwofu liringa mutima gwa mbogo. Abasinga bagamba Rape genda naawe ogeza mabeere ogeza bubina ogeza bbina geza ebbina binde basobola odituulako ne bamuweeka ne balimuweekako n'alituulako nga bonaatuula ku ppiki. Abasigaye bagambye abayaye bannaye bali mu kusekerera Rape ssebo ku social media bagamba manyi bangi bagamba bw'ejjo twakirindanga walangira mukazi munno n'omulangira nga tomusijja teyayitamuwa buyambi. Kati Rape n'ekiyinza omutwe kuba Rape yagamba ye yeesobola musajja ne wabeera mulese wasobola okulabirira omwana we. Bwe yagamba ati yeesobola akasinda asooka okawemmenta asobola okukanoonya asooka okutetenkanya. Yagamba bindeeba ne bwamusuulawo aya baasi agati nno nampulirira atuuse okuza omwana mukazi wattu nga taata w'omwana taliiwo nga yagenda wakusaasira. Oba bindeeba yaaliwo okusiga busizi oba alingako kompanga yasookerawo ku musofi n'amuzaalamu n'avaayo. Kati yagenze wa Rape yamuzaddemu yavuddeyo kati yagenze wakusaasira. Kati bw'ava wakusaasira agenda kudda waani? Kubanga naye kusaasira naye bagenda kukola ki? Bagenda kuleka amufudde kugamba nga nkoko nkazi. Nkoko empanga zo zinyira bulinnyizi nkoko ensira ne zizaala ne zidabirira obwana bwazo. Ensajja teddamu kulabikako ng'erumbisa walala zibanga nte nnume zibanga mbuzi nnume. Egamba ye bindeeba yeeyisa nga bisolo oba binyonyi. Engeri kye yeeyisamu abasingayo bagamba ku mitimbagano egya social media naye nga abasiga bagamba obaolyawo bindeeba alina kye yasanze mu kusaasira ekyamubula mu Rape. Kiki ekyo kye yamusanzeemu? Kirungo ki ekyo? Mpisa kiki? Bina kiki? Beere ddene kiki? Mmanyi abasajja bingi ebibamalamu bannange. Omusajja ayinza okubeera ng'omukazi si ye mulungi ennyo ali awo naye nga baaba ng'amwagalako bbeere amwagalako kabina gaana ekikazi kirina akabina ekikazi kirina ebbeere liringa ffumu naye byamwagalako ebyo naye kasaatunulako bw'ati nga yenna awulira nga amaddu gabula ku muyika nga galinga ga mpisi. Osanga oli nga ye kisambi kalwatunula ku mukazi we kisambi nga kyamyuka ganda ne galeka gamuyiika amaddu baafu nnamba amaddu ne galeka gamuyiika awo galinga ga mpisi. Abasajja bagwamu bannaye bagwamu olutu gambye oli asobola okuba n'ebigere nga birungi omusajja nga bane omukazi alina obugere obulungi ng'ekyo kimumalamu. Kati bindeeba kiki ekyamumazeemu ennyo okusaasira? Kirungo ki yamulabyeko? Kabina kiki kugambye? Byebyo tiimu Rape mwesabireko naye nga agamba kabambi gasaanyewo ebyaddala gasaanyeewo ebyaddala go gasaanye. Rape tali bulungi ate ennaku zino akoze n'okkoga Rape okwawukanako kko bwe yali embeera si nnungi newankubadde yeegumyagumya naye embeera si nnungi. Ono omusajja gwe yafuna baaba
musajja si mwangu yalangira munno okumusofi ng'alowooza nti byangu n'ebintu si byangu n'ebimutabuseeko bimubijjiridde wakasajja si kangu kabindeeba oba oli awo nawe kafunyemu ndowooza kale obuzibuzi oba okusoomooza ogw'enjawulo naye tuyinza okugamba nti bindeeba yagiraagira atagalatagala naye oli awo ne lipi n'akasiye mwangu ennyo ali awo lwakuba ekyewuunyisa naye okumusofi naye yali si mwangu kati kusaasira naye yeerinde kubanga bindeeba essaawa yonna akola ki agenda mufula nga nkoko mpanga akole ki agende amulekere olubuto agende alumbiseewo omulala tuyinza tulabe gye bigenda okuba nga bikomekkerera eno bagitafa additive gyabali ekkata Canada, Saudi Arabia, Oman bagamba nti mwe balinnya okuba nga mugifollowinga bagitafa additive egyo mbaye bulungi munange byebyo rape ali maziga mukazi wate bintu byatabuse dda ku side ye kakazi katu kali mu maziga kusaasira makama sinagasanyizawo ebyaddala bano bulijjo basisinkagana twabagamba nga muwakana mugamba byawulukuso shomi byolusi mmanyo giyisaamu amaaso naye bintu olusi awali omukate wabula muli kifaananyi kiikyo oyo kusasana bindi ndowooza balengera subscribe mweraba